Tuli basanyufu nnyo kuba nti olunaku lwaleero tuli mu kifo kya Wakaliga Zone 7 ebimu ku byalo ebikola omuluka gw'Erungujja. Era njagala okwebaza abakulembeze bannange atukulembeddwa Ssaalongo Engineer Ronald Balimwezo Ssaalongo ne bakansalazi baffe n'abakulembeze ab'enjawulo bonna. Naye njagala obategeeza nti nga NUP tuli mu campaign gye tuyita ya umbrella campaign ey'okuba nti tunnyonnyola abantu ku kiki kye bayita protest vote. Tukimanyi nti omulundi guno tuli mu kalulu ka protest era abantu baffe tubateekateeka nga tuyita mu nkola ya kanoonye, kalonde, kakuume, ate tulina obudde bwe tugenda okukabanja singa banaaba balangiridde bikyamu. Era nze ng'omubaka aliko tukimanyi bulungi nti bingi nnyo bye tubadde tukoze, naddala emirimu gy'omubaka egyo giri mu ssemateeka. Tukimanyi bulungi nnyo bwe kituuka mu kulondoola essentebe b'omusolo mbadde amyuka ssentebe w'akakiiko ka Park Local Government, era nga twetoolodde Uganda omulimu ogwo netusobola kuba nga tugukoze bulungi. Era bwe ntuuka ku by'embalirira neetabye mu mbalirira okulaba nti Lubaga North ate nga y'emu ku bitundu ebivaamu omusolo omungi mu Uganda wano, nti tusobola okuba nga tufuna projects ez'enjawulo naddala bwe kituuka mu nguudo, bw'otunulira amasomero gaffe, bw'otunulira amalwaliro okuba nti bateekamu ebyuma n'ebintu ebirala. Naye ate era sijja gamba nti bingi tubifunye, naye y'ensonga eyankomezaawo kubanga neesimbawo nti ebyo bitatuuseeko tusobole okuba nga tubituukako mu myaka 5 egiddako. Naye tusaba bannayuganda omulundi guno tusobole okuba nga tulonda pulezidenti waffe Kyagulanyi. Twandyagadde okubeerako mu gavumenti nga Kyagulanyi pulezidenti, nga naffe ffe baminisita be Uganda esobole okuba nga yeeyagala. Era abantu baffe tubannyonnyodde lwaki tuli mu kalulu kano, era nga gwe mukisa gwe tulina kati kyova olaba tugamba nti the new Uganda now. Twagala obategeeza nti guno gwe mukisa gwe tulina, abavubuka abali eyo, bakadde baffe mwenna, twagala musobole okuba nga mutwegattako, tusobole okuba nga tununula eggwanga lyaffe. Bakitaffe ne bajjajjaffe baakola omulimu gwabwe bo ne bamaliriza. Kati ekiseera kino tetulina kye tugenda gamba baana baffe oba bazzukulu baffe singa eggwanga lyaffe linaaba lyonoonese okutuuka okuyisa we riri. Tukimanyi nti buli kimu kiri mu kwonooneka, naye bwe tunaatunula byonooneke tugenda kuba tuliddemu ensi yaffe olukwe. Era tuyita mu kalulu kano eky'omukisa omulungi abantu okwetoolola yonna gye tuyita beeteefuteefu okuba ng'era batussaamu obwesige, ate naffe tubakakasa tugenda kusigala nga tuyimiridde ku nsonga ezo ezimanyiddwa obulungi. Tetulina kwenyigira mu buli bwanguzi, tetulina kwegatta n'abo banyigiriza ddembe lya buntu. Tukimanyi nti mu constituency yaffe eno abaana baffe bangi abamu bali mu makomera, abamu tetumanyi na gye baabateeka, tetumanyi oba baabatta, era tuyimirira ku nsonga ezo. Nti ne woba ogenda kukola ekikyamu, buli wejjukira abaana abo abafiiridde struggle eno, olina okuba nga weerowoozaako n'ogamba nti ku luno sigenda kukola ekyo kubanga nja kuba nnyina abaana, abaami, abalenzi n'abakyala abafiirira ensi eno nga ddala baagala okulaba nti Uganda etereera. Tuli beesimu muntu omulundi guno tulina Kyagulanyi. Abantu bonna bamuguze, kababe baana bato, kababa abantu abakuliridde, kababa abakadde, era naffe tulibedde okuba nti tuggusa ensonga ezo nga tuli naye. Njagala okwebaza bannayuganda, neebaza abantu b'e Lubaga, neebaza abantu ba Lubaga North, naye okusingira ddala neebaza abantu b'e Rungujja gye tubadde olunaku lwa leero. Mbakakase keetonye kagwake tugenda kuba tutwala pulezidenti waffe entebe mu ntebe n'abakulembeze ab'enjawulo. Ate nange nga Kawalya Abubeeka ngenda kuba nzibwayo kuba nga mbeera omubaka Parliament wa Lubaga North. Ebyo ebigudde ku muganda waffe Walukaga byonna bya bwewussa, era bye tubagamba nti akakiiko k'ebyokulonda tekali independent nga bwe bakatugamba. Era twagala okubategeeza nti eyo ruling eyakoleddwa nkyamu, tetukkiriziganya naye naddala ffe abamanyi amateeka bwe gali. Njagala obategeeza basebo ne bannyabo, tuli mu ggwanga lino naye ebyensoma abantu basoma mu nsoma ey'enjawulo. Waliwo abasoma straight olinga yava mu P1 paka kumalako, neni wabaawo n'abamu abasoma n'atuuka watuuka ssente oluusi ne zibula n'asooka n'awumulamu n'amala n'agenda. Tuzze tunnyonnyola ensonga ya Walukaga. Njagala obbabuulira bangi nnyo be tumanyi
abali ne mu parliament kati nga Walukaga ensoma gye yasoma nga nabo gye basoma. Ebyo nno mwami byabakama ne banne byongera okubalabisa nti ddala muliwo okukozesebwa. Naye ngenda babuulira nti ensonga eyo ffe tegenda kutujjako kutulemesa kuggusa kye tulina kuggusa, ate era njagala obategeeza nti balooya b'ekibiina ensonga eno baagikutte eddaka Nabwala ey'okulaba nti tuteekamu okuwakanya ruling eyo eyakoleddwa Electoral Commission. Era njagala okutegeeza abantu b'e Busiro East nti Walukaga gwe mwagala ennyo yasoma buli kimu akirina, ne mwami Babakama yakozeseddwa. Abo nno abamu ku bantu be twali tumanyi nti baffe nga tutambudde nabo ebbanga basobodde okuba nga bakozesa nakyemalira okuba nti atunyigiriza nga ajjayo candidate w'NUP. Naye ebyo tetugenda kutujja ku mulamwa, tukimanyi bulungi nnyo nti kye bakoze kikyamu era tukyasobola okujulira mu mbeera. Era wenjogerera lawyers baffe ensonga eno bagikutteko, era nsaba abantu b'e Busiro East basigale nga bali solid nga bali steady. Ne muganda nga Walukaga ebyo nno mu nsi bibeerawo, naye njagala okusaba sigala ng'olemedde ku ekyo ky'okkiririzaamu, sigala ng'onoonya akalulu. Nkimanyi etteeka lijja kukola, lijja kulamula, naye ate era Mwami Museveni twagala okumugamba alekeraawo okukozesa ebitongole bya gavumenti obubi, naddala nga akakiiko k'ebyokulonda, naddala nga judiciary n'ebitongole ebikuumaddembe. N'abo bennyini abadde batulowoozesa nti bannaffe okuba nti beegase ne Nakyamalira basobole okuba nga batuggyako eddembe lyaffe ery'okulondera abakulembeze be twagala, ekyo nakyo kikyamu. Njagala obategeeza nti ng'NUP tubeera ne pulaani A, tubeera ne pulaani B, tubeera ne pulaani C. Era abakoze ekyo tekabalimba, temulowooza nti mulinawo musobola okuyita, era pulaani B ejja kujja bw'inaaba etulemye tujje ne pulaani C paka lwe tunaafuna ekyo kye tulina okufuna. Mukama Katonda abakuume. Ensonga ya Walukaga eyo njagala oyongere gikkaatiriza butya bwe kiyinza okuba nga kiggwa way forward eriki ku nsonga ya Walukaga kyannaku kiringa chairman w'ekyalo mwana atunda ettaka n'abeera omujulizi nga batunda ettaka n'asayininga n'endagaano, ate oluvannyuma n'avaayo n'agamba nti eyaguse teyaguse nga ne ssente yazitutte. Kyemmanyi nti ate awo ensonga ebeera ya kooti, tosobola kuba nti gwe wayisa omuntu ate gwe wenyini gw'omujeemu. Amateeka simanyi awo, naye nandiroozeza nti oyo yenna eyemulugunya ku Walukaga yandigenze mu kooti, kubanga Electoral Commission yo yennyini ebeera mujulizi. Electoral Commission mujulizi. So oyo yenna ayagala okujja Walukaga yandibadde agenda mu kooti, kubanga ate yandiwawaabidde Electoral Commission okuwandiisa Walukaga. Naye si be bandibadde n'obuvunaanyizibwa ate okujja mu Walukaga gwe bayise edda. Naye kugenda mu kooti y'amateeka tusabe okulaba nti kooti eyimiriza ensalawo ya Electoral Commission, kubanga ku lwange ndowooza yo yennyini yandeetutte mu kooti. Era tetugenda kutya, tugenda kubeera bagumu kulaba nti tuwanira munnaffe balimu kutujjako eddembe lyaffe. Tuli wano olunaku olwaleero nga tuli ku kakuyege door to door. Door to door ye system gye twasazeewo okukozesa nga National Unity Platform, era ng'erinnya lyaffe we liri. Tukolera mu unison, tukolera mu unity, nga tujja mbaka parliament, lord mayor, councillors ku level zonna ne tunoonya akalulu wamu. Ekyo nno kituyamba n'okwongera okulondoola ebizibu ebiruma ekitundu. Leero tubadde tutambula ekizibu ekisinga obukulu eky'enguudo. Honorable Kalias akikolako ne ttiimu ye agezezzaako era basiima busiimi. N'ensonga ya kasasiro ngisanze nga nsonga nnene, era tugenda giteekayo nnyo n'okutegeeza abantu tuwe tunaakwata entebe tetugenda kukkiriza abantu kudda mu kusasula kasasiro, kubanga kasasiro kyekimu ku bireeta ebizibu ebisingako. Kyekyonoona enguudo, kiribikira emyala, neweesanga nti kizibu kinene nnyo kireeta endwadde. So twagala tulabe kasasiro ono tumukozesa okuwa abantu emirimu,
ate n'okumugirawo ddala kulaba ntaleeta ndwadde ndwadde ebitundu 8 ku 100 ziva mu mujama. Quality ya kasasiro tugenerate ngambi nnyo twala tumukuŋŋaanye ate abeeko ne kyakolebwamu. Ebizibu ebyo ebizibu by'enguudo ebizibu by'amasomero kuba nti baana bangi ba dropping out olw'okuba nti amasomero tegaliiwo naye byonna tuzze tubirondoola nga tunyikiza Prince Yakakuyege. Tweyanze honorable. Okay, tukyali wano side ze Wakaliga tukyagezaako okubanga tunyumyamuko n'abatuuze ku nsonga ezitali zimu. Campaign zikutta akati era nga tufunye omukisa ne tubanga tusinkanawo omubaka Abeka Kawalya atambula ne honorable Balimwezo bali mu kubeera nga banoonya akalulu. Bakansala ab'enjawulo n'abakulembeze abalala ab'omu kitundu kino bagezaako okubeera nga bayigga akalulu naddala aba National Unity Platform. Mu kiseera kino tulina omukyala gwe tuli naye agenda kubeera nga atubuuzaako ate era atubuulire kikyali kansala honorable akiikirirawa atwala baani tugenda kubeera nga tunyumyamu naye mpolampola. Mami tukwaniriza ku Spark TV amanya gaffe. Erinnya eryange nze Honorable Nantongo Sarah, sitting councillor and inspiring. Ndi incumbent mbadde councillor omukyala owalungujja naye government yagaziyiza neddayo mulungujja eyawamu so nkutte kadi ya National Unity Platform nga councillor omukyala ow'omuluka guno ogwalungujja ssebo. Biki byokoze mu kisanja ekiwedde kw'osinziira n'ogamba nti okomawo kunona kisanja kyakubiri? Nebaza Katonda olw'obuvunaanyizibwa Bannalungujja bwe bampa nga kansala omukyala abaddeko mu kisanja kyaffe tusobodde okutuuka ku buwanguzi. Batugambanga nti ebya gavumenti tebibaawo but ffe nga tuli bakulembeze nga ndi kansala wa National Unity Platform tusobodde okufuna enguudo. Mbadde ntula kakiiko akalondoola enguudo nga Muteesa 1 nga Sentema Road bridges tuzikoze. Mbadde ndi ku lukiiko olulabirira Kosovo bridge ya Wamwami Kawaga that is Bulange then Wakasanke that is Sentema Road. Achievement y'amaanyi mu kisanja kino tubaddewo nga tugamba tebikolerwa naye ndi witness nti bikoleddwa ssebo. Kiki osuubiza abantu singa babeera bakutaddemu obwesiga omulundi ogwokubiri okuddayo okubakiikirira ebyo byogenda okubeera ng'otandikirako byolowooza nti bye bisingira ddala okuba nga biruma abantu mu kitundu kino ekyalungujja? Neyanza ssebo okumbuza ekibuuzo ekyo. Ssebo nga bwe nkunnyonnyodde nti ndi incumbent ntuula ku kakiiko aka administration and human resource. Ssebo mu kanso yaffe yasembyeyo naleseyo okusaba kwange nga nyina enguudo z'ensabye ne bridge so nsaba Bannalungujja mu neesige nga bwe tutuuse ku nguudo guno. Nasaba oluguudo lwa Kamaanya lwe luguudo oluva eri ewa Honorable Yusufu Lule ne luva ku Sentema ne lujja ne lukkirira wa Mugenzi Transa Bosa ne lwambuka ne lugenda ne lugwene wansi ate nateete. Mbasaba mu neesige tutuuka ku ebyate bitwalese mu pipeline. Yesebo. Tulaba nti omu ku bannammwe abeesimbyewo nga bakwatidde National Unity Platform bendera basobodde kooti oba akakiiko akakulembera okulonda mu ggwanga erya Uganda kavuddeyo ne kabanga kamusazaamu era okusinziira ku kusalawo kwako tagenda kubeera nga yeesimbawo kukiikirira Busiro East Mathias Walukagga. Kino kitegeeza nti kaakati abeesimbyewo abalala naddala gwasinga okuba nga avuganya naye eyaliko mmemba wa mu Medad Lubega Sseggona akalulu akawangudde oba nga ekibiina muyina enteekateeka okulaba nti mulwanirira mmemba wammwe okukomawo okubanga addamu akwata bendera yammwe yesimbe mu kifo kyekimu abe nga awangula akalulu? Ssebo mukama wange nze nkakasa bulungi nga omukulu Mathias Walukagga ayina ebitabo kubanga ensoma yaffe yanjawulo. Waliwo abantu abasoma ne bawummulamu ate bwe tutunula kati tulina okusoma okwajja ennaku zino. Omukulu Mathias Walukagga kwensuubira nti nno yasoma n'agenda empapula ze ne zibeera verified n'asobola n'ogenda ku university. So nze nsuubira ffe ng'aba NUP tugenda kujulira ku nsonga ya mukulu Walukagga okubeera ng'atuula mu kifo kyaffe ekya Busiro mukama wange. Kale tweyanzeege kansala akiikirira abantu beerungujja wano bw'atyo bw'asobodde okubeera nga ategeeza amannya. Erinnya lyange nsigadde ndi Honorable Nantongo Sarah mu luka gwerungujja tweyanza ba Spark TV ne NTV. Kale nnyo.